Kale kateyongereyo n'amawulire gaffe agabutikidde. Gavumenti ekomezzaawo bamukwata mmundu abaali baawambibwa abayeekera ba LRA okuva mu Central African Republic. Bano batuukidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era oluvannyuma batwaliddwa ku kijjulo ekibategekeddwa ku mukolo ogwetabyeko baminisita ab'enjawulo. Olaluhuda Abson, Minisita omubeezi w'ebyokwerinda akola ku nsonga z'abaazirwanako ababudde abaazirwanako abakomezeddwawo okuva mu ggwanga lya Central African Republic gye baali baddukira okukozesa emirembe egyaleetebwa gavumenti olw'obutebenkevu obuli mu ggwanga. Uganda is a very peaceful and settled country. My brothers who have just joined us, the Uganda you have joined today is not the Uganda you left 20 years ago. Bino abyogeredde ku kijjulo ekiteekeddwa abantu bano ekibinja ekirala ekyakomezeddwawo ategeeza gavumenti bwekyagenda mu maaso n'okukomyawo abantu abalala. This is the second lot we are receiving. The last one was from a child doctor, and our hands are still open to still bring your brothers that you have left behind. Annual Ricky Richard omubaka we Agago West yeebaziza President Museveni olw'enteekateeka y'okuzza kuno abantu bano basobole okusisinkana ab'enganda zaabwe. I'd like to sincerely thank the government of Uganda, especially the president of this country, for allowing our children who has taken long to come back home. Asabye gavumenti okuyamba abantu bano okutebenkera obulungi mu ggwanga ne mu bantu ate babayambe okufuna mu nteekateeka za gavumenti ez'okujja abantu mu bwavu. Let the rehabilitation and reintegration begin now. We request that they should be put into some skills, vocational skills or any skills that can generate income for them when they go back. Grace Freedom Kuyichinyi, Minisita omubeezi w'ensonga z'obukiikakkono bw'eggwanga asabye bakomezeddwawo okubaako emirimu gye beenyigiramu. We have so many programs in northern Uganda for everybody. Abantu abalala nabo beebazizza President Museveni olw'okukomyawo abantu bano. Tell our beloved President Yoweri Museveni Kagota that what he has done is a historical event in the history of this country. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulu eno.